Mikwano gyange mbaanirizaako nnyo nate abeekuumira ku Yugi Updates TV. Munzikirize okubategeeza nti nno ke kaseera mwenyweze. Yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza mwenyweze kubanga ebijja si muntu. Tujjukirako emabega we baagenda eri mu parliamentary seats eggulu, omukulu ono lumu we yavaayo n'awa ensonga nga bw'ayagala opposition leader abeere ng'alondebwa abaka ba paaliyamenti. Ensonga eno ezze egenda mu maaso omuli n'okuba nga omwami ono bukyanga ayisa kino ekiteeso proposing n'ekibiina kye kyennyini mukama we yamuvaamu n'amugamba nti ekiteeso ng'ekyo okireetanga ng'osoose kukireeta mu kibiina ne tukitunulamu, otherwise ensonga si nnungi. Okuva olwo ebintu bizze bitambuza eggwanga ku bunkenke, nga eggwanga lyeraliikirira nti oba gavumenti ya Mwami Museveni tekyagala opposition yadde n'emu, kubanga nga basinga beekengera nti singa ekiteeso kino proposal eno enaayita, kitegeeza proposals nnyingi ezigenda okuyita nga tuli awo tutunula. Era yeeno ensonga eyali yeetaagisa bannabyabufuzi abamu okuva nga bagamba balina okwekalakaasa ku nsonga eno, olw'ensonga nti nno buli constitution w'enaabeera ng'ekwatibwa mu bukwatibwa kyeyagalire bw'etyo, ensi egenda kuba nga etabanguka. Nkwanirizaako nnyo yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza, webale kwekuumira ku mayengo ga Yugi Updates TV. Nkutegeeza gwe atannaba ng'osubscribinga, genda mu maaso osubscribinge. Baganda bange abali emitala w'amayanja nammwe mbaanirizaako nnyo, mwebale kukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Abali South Africa, abali Kenya nammwe mbalamusizzaako nnyo. Kaakati bibadde bikyali awo, essaawa ntono nnyo eziyise emabega, gavumenti ya Uganda yawadde ekitangaala, yawadde lumu okugenda go ahead okubanga reshapinga opposition leadership mu parliament. Yamuwadde olukisa agende mu maaso ne propose ye ey'okuba ng'atereeza obukulembeze bwa opposition mu parliament. Jjukira lino etteeka oba lino ebbago lye baagala okuyisa lirimu ensonga nnyingi nnyo ezirumira ezaali zaamala dda okutunulwamu mu myaka emikadde. Jjukira nti nno Richard Lumu, memba wa parliament wa Mityana South, era azze agenda mu maaso n'okusaba permission mu parliament, era gavumenti yamuwadde olukisa agende mu maaso n'okuintroducinga private member bill mu parliament. Eno bill jjukira nti nno ejja kwaniriza oba ejja kuganya bammemba ab'opposition mu parliament basobole okuba nga beerondera leader waabwe of opposition okuva mu bo bennyini nga be beeronda. Jjukira mu mwaka gwa 2022, jjukira omwaka gwa 2005, 2005, Uganda yaswitchinga okuva mu movement mu political system okugenda mu systems eziwerako we twava mu national vote. Mwalimu enkyukakyuka nnyingi nnyo. Muno mwe mwali kati ate mu 1995 constitution n'emendingibwa endala, waaliwo etteeka eddala eryakulyetingibwawo ku bukulembeze bwa opposition, ku bukulembeze bwa opposition mu parliament mu 2026 mu 2006, sorry mu 2006 etteeka eddala lyamendingibwa. Waliwo kye bayita Administration of Parliament Act. Eryo etteeka lyapdatingibwa oba lyazuukusibwa
ne liddizibwa buggya okusobola okulaba nga badifindinga amateeka gano okubeera nga gali kiriya ennyo. Lumu agamba mu bye yabadde asharinga nti finally yarisiivinze official financial approval okuva mu Minister of Finance, okuva mu ideas ze okusobola okulaba ng'ajjako leader of opposition. Ebyo byonna nga bikyali awo, yabadde ku propose eno ey'okulonda opposition leader ayagala kugattako ayongereko ba commissioners mu parliament, naye kino ne kirejectingibwa. Tujjukira bulungi mu August 2024 parliament yawa Lumu ono agende mu maaso n'okuproceedinga pulaani ze ez'okubanga akola ennongoosereza ku opposition, ku leader of opposition, ng'era bbiiru ye ejja kwetaagisa ba main opposition parties basuggestinge, babeere nga basuggestinga at least amannya 3 ku bimu ku bye yayongeddeko, amannya 3, era nga ba MPs balina okubeera nga balonda ku ago amannya 3 agavudde mu leader of opposition kwe baba balonda, nga ye Lumu kyagamba. Lumu era yabadde ne plan ey'okukyusaamu constitution, yabadde ne plan ey'okukyusa constitution, naye n'agamba nti plan zino nja zintroducinga gye bujjako mu maaso okusobola okulaba nga neewala ensobi gye nakola luli. Yamentioninze nti teyeeyagadde kubanga akombayininga changes nnyingi nnyo mu parliament, ng'atya challenges ezaaliwo ku mulundi guli ne face ezaamutunuulira n'obukambwe omuli MP Megadi Sseggona. Agambye n'olw'ensonga eyo nja kubanga ezo nzintroducinga gye bujjako mu maaso. Lumu yabadde ayagala kugattako ba members of parliamentary commission okubanga beegattako basobole okuba nga bali representinga bu small political parties. Agamba nti ng'ekibiina ekiri mu byobufuzi NRM party kirina ebifo 3 n'ate main opposition party eyina emu, newankubadde minisita kino teyakyapuruvinze, eno suggestion teyagiguze. Yagambye nti kino kiyinza okwongera okunkurizinga ku costs okuva mu gavumenti, ate nga essako ya Uganda temuliimu ssente. Kati gavumenti yawadde Lumu go ahead ogenda mu maaso n'okuba nga introducinga proposal ye ey'okubanga leader of opposition alondebwa ba members aba parliament. Olowooza kinaayita oba tekiyite? Kutegeeza nti nno oli waddemba okujja mu comment section ne tuwayaamu sharinga, subscribinga, likinga. Jangu tuttaanye ku nsonga eno kubanga ebituuse ebintu bikaaye, ebintu gye biraga nze naawe tuba tulabayo, naye kitusaba abakulembeze baffe mu parliament, ba MPs baffe betulonda tebaganya nsonga eyo kuyita, kubanga ejja kuba ewewudde oludda lw'opposition. Kitegeeza ekyo ekinaayita eggwanga lijja kuba teririna side of opposition, kuba tulabye bangi ab'opposition nga bawambibwa n'ekibiina kya NRM nga tebagasizza ggwanga.